Eddie Wizzy dances omuzinyi w'eggwanga Uganda omubibya dance teacher ayigiriza amazina era Uganda gwetunulidde mu bintu by'amazina by'amaanyi. Olwaleero tukusanze wano ku kisaawe kati koobala. Njagala okwebaza nnyo management ya HAM abasobodde okukoola ba creative abasinga era nange bwenti bwe nafunye omukisa okunkoola okujja okubeera nga lumu June tugenda beera wano nga tulonkinga ekisaawe eky'amaanyi ya National Stadium. Nze omulimu gwe ngenda okukola nga mumanyi nti ndi dansa so kye nakoze oba kye bampitidde Mr. HAM yaŋŋambye omanyi abayimbi tubawadde babokisa tubawadde abazanyi b'omupiira tubawadde opportunity naye abazinyi tetunaba kubawa opportunity. So Eddie Wizzy njagala ondeetera abazinyi bonna b'omanyi b'osobola okikuba nakyo b'osobola okukola nabo tusobole okulaba nga omukolo ogwo gubeera successful. Okubeera part of the team abagenda okuba nga baparticipatinga nga lumu oyita mu mitendera ki? Ekisooka baddansa abasinga twemanyi kubanga tuludde mu bizinesi eno abasinga twemanyi era emitendera emirala kubanga tetujja gamba mitendera because tetuli mu ku scoutinga already baddansa kubanga yaŋŋambye baddansa nga mmwe mujje mufune akakisa baddansa babaddewo so era nangenda koola baddansa bonna bemmanyi kitegeera ng'oli dansa oli flexible oli mwangu wakola naye oli disciplined tugenda kubeera kola olunaku nga tushowcasinga ekintu kyaffe. Ensonga ya corporate y'ogiwulira? Ensonga ya corporate ngiwulira. Oli ogwawa? Nze amazima gali nti nandibadde mu federation kubanga nze ni mutabani wa Eddie Kenzo abangi gwe mumanyidde because nava mu big talent naye gundi nga yo corporate nga yo I think tugyetaaga bannayuganda because yensonga kulwaki mwana okimanyi mu Uganda temuli artist ayina avuga Lamborghini mu Uganda temuli artist avuga Ferrari ate nga bakoze nnyo kitegeera omanyi kulwaki kubanga tetucollectinga realities zaffe era nkasuka omulanga gwange gavumenti n'abantu bonna corporate bambi abayimbi bagyetaaga ba creatives bagyetaaga kubanga nawe kiringa kwata mboozi yo nosanga omuntu omulanga ali mugikozesa ebintu byonna nga gwe yagikwata togifunye namu. Akasente akajjako wakafunako? Akasente ko sinaba kafuna aka federation simanyi nakuba sinaba kafuna era bannanga amakulu ba federation omukulu Eddie Kenzo Martin Beta bannange baddansa tetuli bulungi. Okuwandiisa twewandiisa kuba tulina ekibiina kyaffe bakiyita Dancers Association of Uganda twewandiisa naye amazima g'akasente ka federation tetunaba kafuna ate nga abantu abasinga bandibaddewo ne bagamba abo batabani b'Eddie Kenzo be bandisoose okufuna either kikolebwa mu fairness oba kikolebwa mu mitendera naye nze nga nze sinaba kufuna ssente za federation. Emabega awo tubadde n'ekintu ekibadde kitambula ekya mental health. Biki ebisinga okuleetera abayimbi okuba nga bafalling into mental health? This is a competitive world ate n'ekirala competition buli wejja abantu abasinga bagetinga depressed kitegeera so abayimbi abasinga amazima experience gye maze mu industry abayimbi mulimu depression syndrome tulina depression syndrome okitegeera because ekisooka bambi ebirooto binene naye akasente k'ebirooto kitegeera ate n'ekirala media twesibyeko nnyo media bannange kati kambabuulire tusobola okubeera abakabi nga ba Davido tusobola okubeera abakabi nga ba Burna Boy naye media lwe lutindo it is the bridge ffe ba creative tuli wano olutindo media the consumers be bana abantu naye kati olwo olutindo kitegeera media abamu basaba ssente media abamu personal feelings kitegeera ndowooza bala abasiba balwana batekamu personal feelings ono yanyigira naye yakoze ekintu ekyakabi sigenda kyogerako bulungi kitegeera nti oba oli yakoze concert eri successful ndowooza babiraba ng'oli ategese concert ye omusajja ow'amaanyi mu media Jacob Omutuze yasooka ovaayo n'agamba oyo wa mutima mubi so what is that so media obufunze media ekoze kyamaanyi nnyo okubanga ebasula into ekoze kyamaanyi nnyo okututeekayo era ekola kyamaanyi nnyo okutujjayo tensobola okugamba badde emanyi bye mukola ffe tuba tuweereza ggwanga kituufu naye nga banagamba mbu omufu yakwata wawonyo
iffe munnange ffe bantu bammwe kitegeera era bw'okwata amawulire katugeze something has happened oba bali mukungo bamunjo igwe story eyo n'ogitinkiza ennyo oba oli mukunsuula kitegeera because omwagizi wange teyandabe nga bangoba munjo oba kitegeera naye ate media kulwaki abamu balina obeera n'emizzi muteesa gamba namuno nafunye story eyo omuwala yagambye kino oba omuwala yagambye wamukoze kino tukoze tutya okitegeera media bwe zikwatagana ne ba creative naye media tetuyambako so that's why depression mweri mu industry era like depression ebyaddala mweri mental health tugyetaga wizo yali depression oba byali bino ebyokunywa byemunywa banange obuno obulamu tutambula mu reality best friend we muganda we ekitegeera nange mulimu abantu abamu nga ebabba mu bulamu bwange sintasigala kyekimu boge mazima yeah. Twogereko twabaddeko eggulo ne mami Joint Akawalya twabadde wali ku National Theatre n'avaayo n'abanga akubiriza abavubuka okubanga temwenyigira mu byokubanga mwagala bashuga mami naffe abakazi okubanga netwagala bashuga daddy ensonga eno gyogerako otya era oli omu ku abo abaagala bashuga mami ekyo kintu ky'omukono tebakiwabula kitegeera omuntu bw'ayagala omuntu we oba omuntu amusingako emyaka 2 kati kankubulire mwana mu industry eno oba omuntu ayita mu bintu bingi okitegeera omuntu bw'afuna mukwano goba muntu we ng'agenda muyambako alinamu obuzibu bwaki alinamu obuzibu bwa katugeze nfunyemu obuzibu nina omuntu agenda okunnyambako ate omuntu oli mukuŋŋamba tomwagala si muntu mulungi kirowooza nti nze ndowooza omuntu waddembe okwagala omuntu yena gw'ayagala as long as ali mu mirembe talina gwalumya era omuntu ayagala sugar mami baagala sugar daddy tebitukwatako naye ng'olina omukyala nina omukyala nze bamuyita Eddie Wizi omuzinyi w'eggwanga Uganda omuzinyi w'eggwanga Uganda kitegeeza abakyala baliwo nga bayitirivu bali awo muganda wange nze kati nze abakyala oba nkikugambe ntya abakyala tukwatagana nnyo nze nkwatagana nnyo n'abakyala because man obategeera nze abakyala nabategeera nnyo nabawamu nabawa obudde abakyala nabawa obudde though ndi musajja ayagala omukyala omu kubanga mpa ekitiibwa omuntu yenna omukyala ate siri muntu agala nnyo okulumya abakyala era byaliwo ndowooza mwawulirako sitole ze nabeerangamu awo n'abakyala naye omukyala kati nina omu ekya Shiraga Shumba okwawukana ne Vikiman wakirabye lwaki bavuddeyo ne bagamba nti omwana ono akozesa nnyo ba artist abasajja ate n'abasuulawo it is her circle Shiraga Shumba abeera mu circle y'abagundi y'aba artists nawe era tewewuunya nga weyagadde munnamawulire nze kubuulira kaddemu ako tewewuunya nga nawe weyagadde munnamawulire because circle olaba circle abantu ki bosinkana so Shiraga Shumba bwe yakanye ne bbaawe it is okay bibaawo life will move on yeah omwana yavuddeyo n'akola lisiti empaavu ng'amenya baatisi bazze ayagala ate n'abasuulawo mu bufunze kati ennaku zino abakyala ffe abaagala abasajja ne tubasuulawo mukama nnyambye ng'eyo lisiti so abeeramu ani yagikoze tho eriyo ku social media etambula ebyo bibaamu nawe olina abantu bangi olina bayikisondeka golowooza sirina n'omu kati kambabuulire maani obulamu buno bintu bingi bituukawo ebitegeke n'ebitali bitegeke kitegeera so abantu bangi bawukana ate abantu bangi bakyawukana ne leero waliwo ayawukana n'omuntu omulala because obutakkaanya bubaawo abantu bangi basinkana obutakkaanya kitegeera but bajja kuba bulungi nga tumaliriza ku lunaku lwe tutegese wano omuntu asuubire ki nze Eddie Wizi nakwasaganyiriza baddansa naleese baddansa 200 dancers njagala okwebaza mwami Washington ye yasobodde otuconnectinga ne Mzee tugenda kubeera baddansa 200 mu dance tulina ekintu kyetwogera the bigger the better tugenda kukola no Sherry Massive era ekisanga we mukiraba tugenda kwetalira wano tugenda kukola opening ceremony when the artists are coming on bagenda obikola Eddie Wizi wabeera ndowooza muzze mundaba poshe ezisinga Eddie Wizi wabeera
ne Bushington namugambye nti ediwizi wabeera kiro kikambwe. Tweyanza So yeah, thank you so much.